members b'ekibiina kyaffe nga baakyusa ebifo ebirala abo abalina kadiza aba amagombolola 6 nga bamuyambeko n'okufuna ab'emiruka 3 emiruka 3 kakati 33 kati abantu amakumi 33 Nalumumera bukirirwa jjo owa National Unity Platform leero wa Mukono South tuli Katosi tuli kulaunchinga campaign yaffe y'okukunga abantu okujja kuregistaringa ku People Power National Unity Platform nkoola buli omu naddala ab'Empunge, ab'Empata, ab'Ekisoga Tenjeru, ab'Ekatosi, ab'Ekkoome, ab'Nakisunga mwenna leero batukwasizza material munoonye bwe baregistaringira abantu tusobole okuba nga tufuka members, full members za Unity Platform, National Unity Platform tusobole okuba nga tulwana ffenna ate nga tulinayo identity ate basebo ne bannyabo ensonga yaffe saawa eno gye tulina y'okugjayo omulabe atubonyeebonyeza mu Uganda atusuza enjala atulemeseza okwejanjaba bulungi atulemeseza okusoma bulungi atubba ssente zaffe kati Katosi wano ennyanja etwaliddwa ebibira bitwaliddwa buli kimu abantu baavu naye tusaba mujje tusobole okulwana ffenna tusobole okwenunula tejja kusoboka nga Kyagulanyi ng'ali yekka tejja kusoboka nga Nalumu ng'ali yekka naye oba oli awo gwantunuulira nange ne Kyagulanyi kijja kusoboka eggwanga lyaffe tujja ginunula Ambalengule tulizimba mu Uganda empya. People power! Our power! People power! Our power! Twagala kugamba nti nno mugende mukole omulimu mulungi ku lw'ekibiina kyaffe era twagala kumaliriza nga tuyimba oluyimba lwaffe olw'ekibiina olutalo nga luwedde tuliyambale Kansala Nakisunga ate nga nze sekitale wa Kungu wa Mukono District. Olunaku olwaleero tuzze wano e Katosi mu Mukono South Constituency okutongoza enteekateeka y'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform eya okuwandiisa abantu President gye yalangirira emabegako awo era ng'olwaleero tuli mu traininga abantu ab'enjawulo butya bagenda okubeera nga bawandiika abantu n'abantu ki abagwanidde okubeera nga bawandiikibwa mu regisita y'ekibiina. Mu kyo tugenda kuwandiika buli muntu naye twagala nnyo naddala abo abantu abakakyuka okuva mu bibiina ebirala bajje babeere nga batweyungako ate tusobole okwongera okutwala ekibiina kyaffe mu maaso ekya National Unity Platform. Era abakulu emabega wali we tubalise mu training baweze ne Sekwera yenna nti olunaku omulundi guno Mukono South egenda singa mu Mukono District yonna okubeera n'abantu abeeyunze ku kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Ate ffe mu ngeri y'enjawulo okwongera ku nnamba tugenda kubeera nga enteekateeka eno tugitongoza mu buli ggombolola ate era na buli muluka 33 gye tulina mu Mukono South tubeere nga tutongoza ekibiina kyaffe kiggumire tusobole okubeera nga tuwangula ebifo eby'enjawulo. Kale tukunga bannayuganda bonna abali mu kitundu kino abavubuka abakyala abakadde abantu bonna abanyigirizibwa balowooza nti tulina okukyusa obukulembeze bw'eggwanga okutweyungako bagende waba election officials baffe bonna emiruka gyonna giweddeyo 33 balina wano ne registrar waffe n'abalala bonna tusobole okubeera nga tuwandiika abantu abo ate basobole n'okwetaba mu bintu by'ekibiina kyaffe ekiwooma nga omubisi gw'enjuki. Tuwulira mulina obukuubagano oboolyawo entalo ziva ku kweyagaliza ate nga kya bulijjo. National Unity Platform tulina eddembe erya buli muntu okuvaayo n'abeera ng'ayagala okwesimbawo era omuntu yenna azze ng'ayagala MP oba oli ayagala bwa kansala bwange mu National Unity Platform tumukkiriza ne tumuwa platform ng'era tuli National Unity Platform okubeera nga yejjayo
abeere ng'ayagala. Oluusi abantu abamu bayitamuko naye ebyo ekibiina kibikolako era abantu baffe ne bakkakkana, abamu ne tubasindika ne mu disciplinary committee ne babeera nga bakkakkana. Kale bwe tugenda okuviira ne mu lukiiko ono olwaleero ezo ensonga zonna ogenda kubeera tukyawulira ddene abantu baffe bavuganye mu mirembe, kubanga ffenna ekigendererwa kyakulaba nga tukyusa obuyinza bw'eggwanga ate tulabe nga tuleeta obwenkanya mu nsi yaffe. Osanga nga luli kati NUP ekyamazima gavumenti ne weebeera etya kuba ekimanyi erina amaanyi g'abantu erina n'okwagala, weesanga nga ebibiina ebimu ngereza ddala NRM bwe wabaawo olukuŋŋaana ng'awo weesanga nga n'abantu abamu bapakire ne babateekamu ne ssente okujja okukola ki okubeera mu lukuŋŋaana. Naye mpa ekyokulabirako wano teri gwe bapakidde, buli omu yazze naki n'okwagala. Kitegeeza gavumenti ekimanyi nti waliwo amaanyi g'abantu. Naye nga nzija ku kibuuzo kwennyini, sisuubira nti kino wandibadde wala, wabula ekikulu kutegeera mulamwa gw'ekyo kye tuliko. Ba Museveni baabeera mu nsiko gye baalwanira abantu nga 27 ne bagenda nga bagaziya enjiri yaabwe. Naye bwe tubeera wano ekikulu kya byonna kwe kumanya ekiruubirirwa n'omulamwa gwe tuliko si wala. Eyakwata National Unity Platform enjira ku kacoba kwa Parliament 2021-2026 era wano mbadde mu Ndamana tubadde mu kkooti nga tulwana tukola nga tukuuma ekibiina nga kyali vibrant kubanga Mukono South byatambula bulungi, mwalimu emivuyo mingi n'olwokuba nti ffe banna National Unity Platform tetuli bantu bakumenya mateeka, netuddira amateeka ago netutwala mu kkooti okuvunaana abo abaali bagamenye. Olwaleero tuzze wano kulaba nga ate tulonkinga okuwandiisa abawagizi baffe abapya nga bwe kyalonkingibwa ku kitebe, bwe kize kironkingibwa ku disitulikiti, ku regional levels, kati olwaleero tuli mu Mukono South constituency okola nga ate tulonkinga okuwandiika abalonzi abapya, abawagizi abapya mu kitabo kyaffe ekimyufu oba gye tuyita red book, okola nga ate nabo batwegattako. Tulina essuubi nti twagala kuwandiika abawagizi ng'emitwalo 5 mu kwetooloola amagombolola 6 agakola Mukono South okulaba nga ate tusobola okuwanguza Kyagulanyi Robert Ssentamu nga President, tusobola okuwanguza Male Wilson nga MP, tusobola okuwanguza buli muntu yenna kubanga namba tujja aba tuzifunye ate nga tuzi identifyinze bulungi. Activities zino tuzikoze mu kyere, mu bujjuvu, mu kyere nga bwe mulabe bannamawulire okulaba nga si ebiro ebyokugamba nga bannaffe abaga tulina abawagizi 1,018,000 naye nga ate tulabyeko kitabo kyabwe nakimu kitambula, tetulabyeko nkiiko ze batuzizza kunga abantu beewandiise, so tuzibikoze kyere nga bwe tuli ab'omusana, bwe tuli abalambulukufu, tumala leero bakube n'akalulu basigale nga bakuba sikyakyala. Teri kibiina kya byabufuzi, teri kibiina kya byabufuzi tali mukkaanya, era entalo z'owulya ziri healthy ziyamba ekibiina nti buli omu kimuyamba okwecekinga ate kituyamba n'okufuna attention yammwe ate ffe ne tukola n'amaanyi n'ekibiina party organ disciplinary committee, executive bodies ne zituula okutabaganya abantu abo ekibiina ne kigenda mu maaso. They're healthy. Era bw'obeera ng'awo n'osanga obwana ng'obulina tewali kalwana na kannaako, bonna bali awo manya nga balina ekikyamu. Naye zino entalo ziri healthy era saagala bagamba nti bannange tuli bubinyo no, ziri healthy mu kibiina yonna. Wabaayo bitagenda bulungi era babikayaniramu. Olwa Liz Truss yayogera bwogezi ku misolo eri mu Bungereza teyasula ku bwa Prime Minister. Walaba Boris Johnson naye ukagamba biri healthy. Ekibiina kyonna ekikulaakulana kibaamu okkaayana, kibaamu okusuka omugwa, kuli healthy. Tugenda kupika naddala engeri gyekiri nti bacandidates bajenozi baffe bonna okuba mu field tubaleese wano, tugenda kupika okulaba nti kubeera success. Okumala okubeera success ate mu gw'omukaaga tutandika okulonda structures z'ekibiina. Lufuno nze kifiifu wa Mukono yonna ate nze kyamani wa caucus Mukono district. Ndi wano mu Katosi Town Council nga ekibuga kyekiikirira agobungo ku district e Mukono. Naye ensonga emu endeesaza ne good president we Makerere n'asalawo n'asiima ajje ye ensonga y'okwewandiisa kaadi oba okwewandiisa okufuna kaadi ya NUP. Mbasaba mwenna ng'eggwanga nga nsinzidde Katosi ng'omuvubi akulira abavubi, mbasaba ffenna tugobe President Museveni ku nnyanja kuba kyatukoze mu kirabyo. Naye mbasaba mwenna mwewandiise buli omu afune kaadi ye NUP, ate engeri gye baba bazeemu nga sensasi jangu naawe tukuwandiise mu NUP obeere memba. Beauty President wasitukidde okujja ajje Katosi alabe omulimu gwe tukola ng'aba NUP.
asiimye najja era taata wange nkwebazizza nnyo ssebo mukulu Masiro Kalobale nnyo weebalire ddala nange nfunye ekitiibwa NUP ebyo byekola n'okwatako pulezidenti wa Makerere mu ngalo kati nva kusisinkana Kyagulanyi bannange nze ebitiibwa byenfunye ku NUP simanyi na kumanya bannange mbaaniriza era mbasanyukiddeko zonna zo agone bannamawulire mwenna bannange nsanyuse nnyo okujjako Katosi neeyanzizza nnyo mukama wange neeyanzege munzikirize n'akadakiika kano akasigaddeyo ate nkawe mukama wange abaagala enkyukakyuka abanyigirizibwa olunaku olwaleero twagala okubategeeza nti kyetutandise nakyo wano tutandika butandisi ate ng'omulimu gukyagenda mu maaso mwe abaali babuuza emmundu z'NUP ziriwa emmundu zizino tuzireeta olunaku olwaleero buli omu kwata kaadi registeringa bw'omala okuregisteringa beera full member beera member owa NUP ajjudde okusobola okulaba nga tukola era nga tuleeta enkyukakyuka mu bitundu byaffe nkubiriza abavubuka mwenna nenkubiriza bamaama baffe nenkubiriza bataata baffe abali eyo nti ekiseera kye kino tuyimukiremu okusobola okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe funa kaadi yo obeere member ajjudde owa National Unity Platform mwebale nnyo mwebale basebo ne bannyaba batulaba mbalamusiza nze Tamale Charles Saalongo meya w'ekibuga Katosi Town Council ndi ku kaadi y'NUP era nayita mu kulondebwa tuze ne bampandako eddusu Katonda n'asiima n'embeera omukulembeze era mu budde buno mu kisanja 2021-2026 nze meya w'ekibuga kino mbalamusiza mwenna bassebo ne bannyabo omulamwa gwe tuliko gwa mazima na bwenkanya gwa kukunga kunyweza n'okukulaakulanya ekibiina kyaffe ekye-NUP tulabe nga tutuuka ku bukulembeze obw'obwenkanya obukulembeze obuyamba buli omu obukulembeze obuteekawo enkulaakulana wakati mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu nga tebubadde muntu yenna kuba tukizudde nga bannaffe abatukulembedde okuva mu 86 myaka kumpi 40 okuva kati ekyamazima obwenkanya butono weesanga nga Uganda lyerimu ku mawanga agasinga obwavu naye ng'ate bannaffe baatusuubiza nti awe tukwatira obuyinza basuubiza ne visions 2020 tujja kuba tukoze kino bingi bye tulabye abantu baffe bye batayogedde nga bya mazima naye nga bali mu bukulembeze sooses zonna bazirina buli kimu bakirina ekiyamba mu bwenkanya ekyandibadde kiteekawo enkulaakulana etegeerekeka emisolo gikuŋŋaanyizibwa ekyamazima omuntu talaba tewali kyamakulu nnyo kibikola ebyenkulaakulana ogenda n'otunuulira nga bingi tusigalidde emabega n'amawanga gaali gatuli emabega mu byenkufuna kikwewuunyisa okugamba nti Uganda yawolako ku Saudi Arabia mu myaka g'7 Uganda yadduukirirako ku Korea naye katunuulira amawanga ge twogerako mu biseera by'ensanvu ge twali tusobola okuvuganya nago n'okusinga kumpi gye gali tuwano ffe tusinga embeera y'obudde ennungi ffe tusinga kumpi ebyobugagga eby'omu ttaka ffe tugamu ku mawanga agabaliwo tuwa emisolo naye otunuulira embeera ensi gyekulaakulanamu ekyamazima obulyazaamaanya bungi kale n'olwekyo mwenna nkunga abantu omuto omukulu abadde mu NRM owa DP owa-NUP okumanya amazima we gali n'okulonda obukulembeze obunaatutuusa ku nkulaakulana eya nnamaddala etaleka muntu mabega eteekawo obwenkanya obulungi. Ssaabakunzi wa NUP Mukono South guno mukoledde olwaleero njala okwebaza pulezidenti waffe His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Secretary Organizing Secretary Dr. Kanabi n'abakulembeze bonna ku kitebe waggulu olw'okutukkiriza exercise eno kati eno exercise gye tukola yegenda okututwala mu maaso n'okutuusa ku ntiko tusaba abakulembeze mwenna muleme kulwanira bufoofofo mujjukire nti tulina mission ey'okugyawo nakyemalira ey'okujja obere gattako 5
bwe tunalwanira enkoko empologoma ejja tutukako. So alina buli kyakulwanyisa, akwata okutu, akwata omutwe, akwata ensingo, tubeere nga abayizzi bwe bayigga engabi, bwe bayigga ekisolo kyonna eky'amaanyi. President Museveni si ye muntu omwangu ow'okubugutanira. So tulina mu planning eno wansi tusobole okulaba nga tugenda mu nsi ensuubize. People power, our power. Kati tuli mu nsiko abantu baffe, waliwo omwogezi omwazze wano n'agamba nti tugenda tambula. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange gwenzikiriza nga ne kamera zintunuddemu yagamba tetujja kubisinikayo. Nze sijja kutambuza bigere kugenda ali Katosi nga ntudde mu nsiko. Twagala we tuba tugenze Namayiba, we tuba tugenze Mukono Central Division, tutuule mu kifo abantu akubeekweka. Mwebale essaawa gye tuliko gwe mulimu gwa legislature gwe yatuleese tulabe nti osanga nga luli kati NUP ekyamazima gavumenti newebeeraawo etya kuba ekimanyi erina amaanyi g'abantu erina n'okwagala weesanga nga ebina ebimu ngereza ddala NRM bwe wabaawo olukuŋŋaana ngaawo weesanga n'abantu abamu bapakire ne babateekamu ne ssente okujja okukola ki okubeera mu lukuŋŋaana. Naye mpa ekyokulabirako wano teri gwe bapakidde, buli omu yazze naki n'okwagala. Kitegeeza gavumenti ekimanyi nti waliwo amaanyi g'abantu. Naye nga nzija ku kibuuzo kwennyini, sisuubira nti kino wandibadde wala, wabula ekikulu kutegeera mulamwa gw'ekyo kye tuliko. Ba Museveni baabeera mu nsiko gye baalwanira abantu nga 27 ne bagenda nga bagaziya enjiri yaabwe. Naye bwe tubeera wano ekikulu kya byonna kwe kumanya ekiruubirirwa n'omulamwa gwe tuliko si wala. Abo tubalabula kuba omulimu gwe tulimu wano gwe tukola guli mu ssemateeka, guli mu constitution y'eggwanga lino, era tetusuubirayo muntu yenna kutataganya mulimu guno. Abantu bagenda kujja mu bitundu eyo ebyenjawulo ne poliisi tegezaako okutataganya omulimu guno nga bwe twawulidde mu bitundu by'eggwanga ebirala, kubanga naffe tetujja kutunula butunuzi. Gulya munne kaadi asobola n'okugulira gurupu y'abantu, naye obuvunaanyizibwa obw'okuscrutinizinga abantu abo era ekibiina kya bulesi wa registra owa constituency era tujja kikola. Yagwa n'omutuuze w'ekyefune era nga nina ebigendererwa okujja okuvuganya ku constituency eya Nakisunga sub-county nga kansala wa disitulikiti. Naye kirungi nnyo era tetugenze mu exercise eno gye tufunye pulezidenti waffe gye yatupulaninze tugisanyukidde nnyo okulaba nti egenda kutwala mu maaso, okulaba nti tuzimbira ddala emirandiro okuva ku ground, okuviira ddala ku ground tufune abantu ab'enjawulo ab'amaanyi, abantu bave mu bibiina ebisigale kubanga tukimanyi nti National Unity Platform kye kibiina kyokka ekiri mu ggwanga muno ekitambula era ekivuga. Basanyufu ng'abantu ba Mukono South ensonga naye ŋŋaanya okugendayo eyo kubanga mbagambye omutendera gwe tuliko tipikale kuwandiisa abantu bayingiza mu ki mujjukira kye mbagambye essaawa eno sizze kubayigiriza kulonda, nzizeewo kubasaba tuwandiise abantu, tukole regisita y'ekyalo, tukole regisita zigende ziddeyo, ze tunaakomawo tutandika okukola ki okulonda. Onna tuse ku leve eyo era tujja babuulira mukoona ko tugendamu bw'oba tomatidde ogenda kukola otya. Kati essaawa zino njagala bajjamu ekintu ky'okulonda ebifo ebyo kuba kyekireetera okukola ki okutabuka. Mbaga bukunaabeerawo mufunye okwemulugunya mu mbeera weesimbyewo, olaba gundi akubba oba registra takoze bulungi ng'olina okugenda okukubira ki endulu, si bwe guli nti bw'obanga oli ku teredde bino byonna ebijja kati bino ebiriwo byonna webinaasanga nga tweterezezza tujja kutambula bulungi. N'olwekyo kankome wano MP abagenda okujja nabo bongere mu kintu ki vaibu. N'olwekyo mu mbeera eyo nga bwe tutayina MP ze nja kugira nga nkwasaganya n'abana tutwale egundi
eggaali emmotoka eyitemu tuyiseemu eggaali ekoleki tugibeereko era ng'abantu oba okwebaza mukulu wa looni ono tutambudde naye ebijesita ono bbanga lyonna mukimanye ate wonna nga tutambula era takoze bubi nsuubira results zetujja okufuna tetujja kufuna nga zino eza sensa kuba naye baatugamba enva bajja okutubala ate ne batajja ate omuntu bwe bamumalirako essaawa namba ne babala abantu 5 olunaku namba ffe njagala exercise eno tugitwale ng'ekintu ekikulu tutwale okulaba nti no abantu beewandiisa oba kitegeeza bizindalo tugenda bikola bye tugende tuyiseemu ekizindalo abantu bakole ki ekyo ekizindalo ngenda kukiteekawo kigende nga tukola ki kituyambeyambeko okulaba nti kisagula abantu constituency eno mugitegeera bulungi terina mubaka kubanga ensonga ezo nazo zibaddewo abantu babagulanga muwulidde n'olwekyo bw'ofuna kaadi eno kibeere kya muwendo kaadi eno ya nusu 1,000 naye nze olw'obugumiikiriza bwe muyina wano baani abatalina kaadi bameka abatalina kati Kyagulanyi aleese ebintu ebitutwala mu ntebe abamu bagamba ate lwaki tuwandiisa kanjogere na bitono